Abatuuze b'Ebbandwe mu muluka gw'e Kasenge mu tawuni kanso y'e Kyengera abasobye mu 5 be bajjanjabiddwa ku bwereere mu lusiisira lw'ebyobulamu olutegekeddwa mu kisaawe ky'Ebbandwe. Olusiisira lw'ebyobulamu luno y'emu ku nteekateeka y'okujaguza amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka ag'emyaka 32 ng'atudde ku Namulondo alamula Obuganda. Mu lusiisira lw'ebyobulamu luno Obwakabaka bwa Buganda bukwataganye ne bannamikago ab'enjawulo okuli BBS Terefayina, eddwaliro ly'Obwakabaka eritambula, aba Rotary Club y'e Nalumunye, Maya Paramedical and Nursing School ne bannamikago abalala. Wano Minisita w'ebyobulamu n'okutumbula embeera z'abantu Oweekitiibwa Kotilda Nakate Kikomeko wasabidde abantu ba Kabaka okwekuuma endwadde nga bayita mu kwekebeza n'okuzijjanjaba. Yabulungi kale no tujinga tetulabagirala obulyawo nga olusisoliridako tuliba abaloteri. Minisita Kotilda Nakate agamba nti Obuganda tebusobola kudda ku ntikko ng'abantu ba Kabaka tebafuna bujjanjabi kubeera balamu era ne yeebaza buli muntu atadde ettoffaali ku byobulamu mu ggwanga. Olusiisira luno lwe lumu ku lusiisira Ssaabasajja ze yatulagidde okukola okujjanjaba abantu be batuuke ku matikkira aga 32 nga balamu bulungi. Omulamwa gwe tutambulirako Ssaabasajja gwe yatulagidde gwe gw'okubasajja kubanga beekuuma ne batangira omwana omuwala aleme kukwatibwa akawuka akaleeta mukenenya. Ku lwa Rotary Club Nalumunye, Lukwago Pade ategeezezza nti bannarotary beenyumiriza nnyo mu biragiro bya Ssaabasajja byazaawa ku byobulamu. Obwetaavu bubaddewo nga bungi, abantu balina endwadde zino n'abamu badde tebamanyi. N'olwekyo olusiisira luno lubadde lukoze kyamaanyi nnyo okulaba nti embeera z'abantu zongera okuba ennungi. Nga twolekera amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka ag'emyaka 32 era olusiisira luno lutugasiza nnyo ng'abavubuka because luyambyeko okumanyisa abavubuka ebirungi ebiri mu kwekuuma. Naye twekanga nga tetuyina busobozi oba nga tetuyina ssente zisobola kujjanjaba abantu baffe nga saaviisi eno gye tufunye okusingira ddala okuva mu Bwakabaka. N'olw'ensonga eyo twebaza nnyo Ssaabasajja Kabaka olw'omulimu guno gwakkiriza ne gutuuka ku bantu. Ate ye kitunzi wa BBS Terefayina Angel Namboze alambuludde ekiwaliriza BBS Terefayina okwenyigira butereevu mu nteekateeka y'olusiisira lw'ebyobulamu luno. BBS Terefayina mu bikujjuko byaffe eby'omwaka 9 mulimu corporate social responsibilities ng'oba okuddiza ku bantu ebintu bye tukola okuddiza abantu ebyenjawulo ng'okubujjanjabya obwebwereere. Tusanyuse nnyo mwe bali nnyo kudduukirira omulanga gwa Ssaabasajja Kabaka ng'aweza emyaka 32 ku Namulondo bye bimu ku bikujjuko bye tukola. Kale ateera mu bufu bwe bumu obw'okweteekera